Ndakusaba Waiswa atafuuka nsonga ebaawula. Nsaba afuuka ensonga ebagayita because tidinga tibandese gano nga kojja yabandese ng'ONRM ayendidde kuziika olumbe olwidwiremu abanuupu. So mbasaba mukozese olumbe lwa Waiswa luno mujje mwekube mu tooki abatandise okwerumaaluma. Ibagumu Waiswa tulese mu kaseera akazibu. Waiswa ife abajasi we bayita mwino mutole ku mundu buuka tandikirawo. Ife tuli bagumu Waiswa wakomye tukaaliwo. Olwaleero okufuuka kyendi yali Waiswa ono bali bandi bye DRF ndaleeti. I imagine Waiswa wena mukubira isimu ne RDC owekalira omukulu bakaki mudakika wayi bavuga batuuka ibulangu. Era Waiswa yanina ku meeza yalwana DRF yange yayira mu ngalo ogono omukwano gwa Waiswa. Enjira gy'abayira agemye nayirala mu gavumenti eno eyateeteete eyalwala iguguni eri abaana baayo. Nenda kwongera kubakoba kintu kirala nti musigale bwakumulamwa kubanga atabire kati yabyagaana embeera ebaire enzibwaye nga Waiswa no eba no. Endagaana nateba ndala engega amaadi egalekamu nanda yagagana musepiki Waiswa lulibo olwo twayagana nawo omula mirembe. Tuli mu lutalo olwa ddala olutalo lw'okuggyako Sekyemalira Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Naye bakomuledi baffe bangi nnyo ssebo bootugumbudde, abalala bakubye amasasi, abalala bawadde obutwa, abalala bateze accidenti. Buli bakomuledi gye bongera okufa naffe kitwongera maanyi. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! So President yalondebwa abantu mukwano gwange nnyo era okumanya nga badde mukwano gwange nnyo ebiseera ebisinga tubadde tutambula kyekimu. Eri nze nagendayo ketta naye nkomawo eka. Mu biseera nga bino bwe tulina okusingira ddala buli omu okuwa munne amaanyi, buli omu okugumya munne, buli omu okujjukiza munne nti bino bibaawo era bijagenda maaso nga webiri paka we tunatuuka mu Uganda gye twagala okutuukamu. Muganda wange Nubia yakyogeddeko. Oba oliawo tetwandibadde wano nga tuziika bannaffe, oba oliawo twandibadde mu ddwaliro singa amalwaliro gaffe si gakufiiramu nga gakuwoneramu. Yes, tetujja kugamba nti Museveni yakozinza accident. No, tetujja kwogera bwe tutyo kubanga accident zibeerawo. Nubia twabadde tuziika muganda waffe Yakubu yafiiridde mu accident wamu ne Waiswa lwamuzise gulu. Abantu abafiira mu accident mu Uganda benkana namba ey'abakyala abafa nga bazaala. Naawe buli lunaku tufiirwa abakyala 20 nga bazaala. Buli lunaku, si buli wiiki, si buli mwezi, naye buli lunaku. Ate eyo report eva mu Ministry of Health kuba bagezaako bakendeza bayinza n'okuba badabolingawo. Naye kaakati baba bafa abakyala 20 buli lunaku nga bazaala. Nga bafa accident nabo benkana abakyala bafa nga bazaala. Kitegeeza nti bafa abantu 20 mu accident. Tisaawa zino tuli mu kuziika Waiswa naye waliwo emikolo bwe giti 20 okwetoola Uganda.
tekitegeeza nti abakyala balekerawo okufuna embuto balekerawo okufa. Tekitegeeza nti abantu balekerawo okufuna accident naye baganda bange okufa kwa Waiswa nefa gye yafuddemu ekuba tooki mu mbeera y'ebyenzijanjabe betulina wano mu Uganda. Muganda waffe yafunye accident, twabadde ffe olwedde tutuusa Omoro ne bafunye accident nga bagenda kutuuka 10, naye twabadde ku ssimu n'omwana nga tumugamba yimiriza emmotoka yonna yonna ebadduse mu ddwaliro, naye ng'atugamba nti buli mmotoka gye tuyimiriza neeraba abantu abagudde kuba abafunye accident ayongeramu bongeze speed. Bati okuyimirira ne tuyumba, lwaki abantu tebayimirira kuyamba muntu? Naye ate bwe twabadde tuva Omoro, munnange siba NRM, kubanga twabadde tuva Omoro ekiro naffe kennyini ne tusanga omusajja nga yeebase mu kkubo, bodaboda yeegudde wali nga clear afudde. Ne ngamba omulenzi yabadde anvuga Mark, ne mugamba yimirira, eri mutono agamba nedda ssebo toyimirira, nimakavuga emmotoka tugende. Ne mugamba edi lwaki tetuyimiridde? Nagamba wano n'oyimirira yegwobera omuse. Ate nga yembeera bwetyo bweri mu Uganda. Era baganda baffe Bajoel Ssenyonyi, ba David Lewis, ba Nubian bwe batusanze maaso ne batugamba munnange ffe tubadde tulina okuyimirira, naye era bwe tuyimiridde kituyambe wabaddewo bannakyalo. Naye mu mbeera eriwo mu Uganda olunaku lwaleero nti erese ne moral decadence n'obuwangwa waffe n'obuntu bulamu butuweddemu, nti kimanyiddwa nti bw'osanga omuntu ku kkubo ng'alina obuzibu toyimirira, kuba poliisi yaffe bw'eneekukwata tejja kukulabanga muzira kisa, ejja kwagala kuggyamu ssente. Eyo y'ensi gye tulimu basebo ne banyawo. Awo Museveni watutuusizza. Pasta.